Bassentebe ebyalo Rakai basabye Pulezidenti Museveni addemu abakolere ku nteekateeka y'okubafunira obugaali obwabasuubizibwa okubayambako okutambuza emirimu kubanga naye yakimanyaako nti abaweebwa ssente okuvugula baazirya. Singa bano babeera tebataddemu maanyi feno ne bwe tukola tutya omupiira tegusobola kunyanga bwayogera. Neyala ekiseereza okusinza kusobola ku byoyogedde njagala kwongera kukakasa nti abateebi b'e Rwankoni bo balabika nti bateebi balungi. Bassentebe bano okuva mu magombolola okuli Rwankoni, Kasasa, Rwanda n'amalala nga babadde basisinkanye ssentebe wa disitulikiti y'e Rakai Robert Benon Mugabi abadde agenze okukakasa nti bafuna ensimbi zaabwe ez'akasiimo emitwalo 12 ezirina okubaweebwa nga disitulikiti buli mwaka ng'akasiimo kaabwe. Mugabi abategeeza nti asiima bye bakola nga n'akasente kaabwe kano kava mu gavumenti nga kalina okubatuukako ng'engeri gye kayita mu mikono emingi abadde alina okubeerawo okukakasa nti ddala ensimbi zaabwe bazifuna bulungi awatali kubulira mu mikono gy'abantu abamu. Njagala okweyambisa omukisa guno okuba tuli wamu nange okubeebaza nesikwebaza yenna emirimu emingi gye tukola nga oluusi kantunga kano ketugenda okufuna olwaleero nga tolinawo kageraageranyiza n'emirimu gye tukola gye tukola. Bassentebe b'ebyalo bagambye nti tebalina kye basuubira kufuna mu gavumenti kuba yalemererwa n'okubagerekera omusaala ate nga bamaze ebbanga nga bakola. Bakola emisana n'ekiro naye okulaba nga gavumenti tennabalowoozaako mu ngeri ey'enjawulo. Ekiseera kituuse gavumenti eno bukyejja mu buyinza n'egamba nti ekyali mpya abantu emirimu bagikolere ku bwannakyewa. Naye oluvannyuma lw'emyaka 3 ng'era ekyagamba nti bwannakyewa ndaba nga kizibu nnyo. Basabye kino kikolebwe mu bwangu nga n'abamu bakyalimu embavu ezivuga obugaali kubanga mu kiseera kino baali badde bavuga pikipiki. Mugabi asuubiza okutuusa ng'ekyo kye bamusabye okujjukiza Pulezidenti ku nsonga y'obugaali obwabulankanyizibwa kuba kimukwatako butereevu ng'ate buli ggombolola gy'agenda Bassentebe bamusaba ensonga y'emu n'abasaba okugenda mu maaso nga bakola emirimu gyabwe. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV1.